Olunaku lw'eggulo abakulembeze b'abatakisi mu ggwanga beegattira mu kibiina kya utofu basinzidde mu nsisinkano n'abaddukanya stage mu paaka ez'enjawulo ne balangirira enkyukakyuka miwendo gye bagenda okusaabalizaako abantu olw'ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye. Ssentebe Rashid Sekindi yasabye abaddukanya stage okutegeeza baddereeva bonna ku miwendo emigya egyayisiddwa nga gibadde gya kutandika leero era nti baleme kukanda basaabaze nsimbi ezisukka ku ezo. Nti olugendo lw'obadde omanyi nti olutambulira mu ngendo zino ennyimpi jangu ng'omanyi nti kwayongeddeko nnusu meka nusu litano town service engendo ziri eziddako mayira 2 kwa 3 ojengo omanyi nti kwayongeddeko nusu lumeka. Tutuuse ku mpaaka ez'enjawulo omuli empya enkadde n'eya Ggwanda okwekenneenya oba ebiragiro bisiddwa mu nkola nga tusanze obupande ku stage okuli ey'Embaale, Palisa, Kawempe, Buloba ng'ebisale byakyusiddwa. Baddereeva betwogeddeko n'abategeeza nga babadde bakolera mu mbeera ey'okusoomoozebwa olw'ebbeeyi y'amafuta okulinnya nga kibabeeredde kizibu okusasula ensimbi z'abagagga. Kituufu nti abantu baffe olw'embeera y'ebyenfuna ebyataataagana naye tusuubidde nti nabo balaba ekiri mu ggwanga bajja kukosebwa abamu naye era nga bajja kutambula era nekati tubatambuza. Kale saawa eno service ya mitwalo 12 oiro yalinnya naye bw'oba okitunulira ng'okiraba okubeera nga n'essente z'okoze olunaku tezisobola kukola service ekintu ekyo ndaba bannange kiba kitumenya kitutwala wala. Bagumire ekyo kye tulimu ffenna teri ali bulungi. Basabye gavumenti ebeeko kyekola olw'ebbeeyi y'amafuta n'ebikozesebwa ebirala ekendeereko. Kama waffe atukendeeze ku misolo amafuta gali waggulu bana tukyakola. Kuva ne Kampala ogenda obugenze lugaze mokene nnyo emitwalo 8 abantu otwala aba sente mmeka. Ssente wa paaka empya Haji Baddu Serunjo naye ayogedde ku mbeera eriwo. Emoke badde ekozesa amafuta g'emitwalo 9 ku bbeeyi enkadde kalikoze emitwalo 16 ku 15 ebadde nnyo emitwalo 15 eri mitwalo 2 ku 25 olwekyo twende naffe tutakasenga nga tuyisa bivulu ku kkubo. Wadde guli kuti waliwo baddereeva abatongeza bisale bya ntambula nga bagamba nti n'abasaabaze tebali bulungi mu kiseera kino. Omusaabaze ogenda kumwongeza ajja kuba tekyajja mu kibuga naye n'abantu bennyini tetubalabako kati wokeera ku makya n'ogaa nti oyongeze abasaabaze ssente nga n'okulabika tebalabika boogenda kubajjawa. Tanzania yakkiriza abantu abanabana naffe abasaabaze tetwandibongeza tuteekemu wongeremu bwongezi mu saabaze. Kyokka abagoba batakisi betwogeddeko nabo mu bitundu by'Ebunyoro bagamba nti basaanye okwongeza ku bisale kuba ebbeeyi y'amafuta eri waggulu nnyo. Kagadi lita yayika mutwalo gumu omuntu nitukola town service siringi 10. Town service tekyali siringi 10 eyongiremu hagati ya 12 ne 13. Mwekyo ne minisita omubeezi w'ebyentambula Fred Byamukama alabudde abagoba batakisi obutagezaako kupaaza miwendo gya ntambula naddala nga bava ku egyo gye basazeewo akawungeezi k'eggulo. Tetwagala ffe omuntu wa wansi bamubbe nga bwe byali mu lockdown naye bwe twabiyingiramu ne batereera. Tetwagala omuntu omutambuze ku ssente zisaanidde omuntu atuuke bulungi ate atuuke mu mirembe. Kyokka asuubiza nti ku bbalaza ya Sabbiiti ejja bakusinkana abagoba batakisi okusayira ekizibu kino amagezi. Mwongeza ssente ziri waggulu nnyo okusukka atulabe namwe mutambulamu nga mutubuulidde tujja kuvaayo ku Mande tukalabe ekigenda mu maaso. Disani Mutyaba ne Thomas Tumwebaze bakusakidde Green ku Bukedde TV.